Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebya owookubiri asimye bannabwekula Olwamanyi Gebataddemu kulima emmwanyi n'abalagira baziremereko bejje mu bwavu. Mubaka bw'atisse Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'asinziira mu lubiri ebbanda abalimi b'emmwanyi balagiddwa babeere kitundu mu kuteekesa mu nkola enfuga eya federo kyokka nga kino kyakutuukibwako nga balina ensimbi mu nsawo. Olunaku lwajjo nabadde ne Ssabasajja Kabaka mu lubiri ebbanda nga nyina ensonga ze mutegeeza nga mutegeeza ne ku lugendo luno bw'ati bwe yaŋŋambye tegeeza abeebuweekula nti amaanyi gaffe gali mu kwerwanako. Ebyo bigambo bya Ssabasajja Kabaka era banneebaliza abo abajjumbidde okulima emmwanyi. Era ssebo mwami Kayengere ogambye nti kyabyafaayo naye ate kyabyafaayo okusinga bw'olowooza kubanga bulijjo bwe mbanga nnambula abalimi mu mmwanyi oluusi mba siyiseeko mu lubiri oluusi mba nayiseeyo oba wiiki namba oba kiki naye okuba nti akawungeezi kajjo kyekimu ku byantutte mu lubiri Kabaka nampa obubaka obwo n'aŋŋamba beebaze oli wa mukisa. Katikkiro ku lulwe bw'abadde alambula abalimi okuli John Kayengere ne Brian Matovuyiga abeebazizza olw'okuba bawulize eri ebiragiro bya Ssemunywa. Kyokka n'asaba abakulembeze mu Buganda ne Uganda babeere kyakulabirako eri abantu be bakulembera. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'ebitone mu Bwakabaka Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga yeebazizza abavubuka okuli Brian Matovuyiga omuyizi ku ssettendekero wa Kyambogo olw'okukuuma ettaka n'atalitunda. Bw'ojja n'otulambula ngaffe abavubuka kabonero kanene nnyo k'oba otuwadde kubanga bakitaffe bangi batuwadde ettaka ne tulikulisa birala naye ate bw'otuuka ewa muganda wange ono Matovu nga kitaawe yamuwa ettaka ate ng'ataddeko emmwanyi kiba kyakulabirako kirungi. Mukama wange nga bw'otubulira bulijjo nti obugagga mu ttaka buli mu ddikolerako naye ate era mukama wange abavubuka bangi abali e Kampala abaakulira ku mmwanyi naye ate nga talina wadde omuti. Ekyo kikulu nnyo abavubuka ffe abakulidde ku mmwanyi tuddeyo eka tulimeyo emmwanyi tutereze ennimiro z'abakitaffe otujja okusobola okusigala mu mmwanyi kuba emmwanyi eno osobola ogiryamu ssente emyaka egisukka 3. Omumyuka asooka owa Luweekula Bwekula Ssempijja Andrew Mukasa asabye essaza Bwekula lyongere okuwagira gavumenti ya wakati mu kulima emmwanyi kubanga likola kinene nnyo mu byenfuna by'eggwanga. Bibi si bingi nnyo abamu n'emmwanyi oluusi tuzisuzaako ebweru naye tetubbibwa olwa security akulu abo gye bakola ki gye batuwa. Mukama wange Katikkiro njagala okukusaba nga bwe nkusabye otufunireyo olunaku okomewo. Essaza lino ery'Ebuweekula nsuubira nti lye erisinga okufulumya emmwanyi mu Uganda. Ku bantu ba bulijjo abalimi tuyinza okuba nti tulina emmwanyi zisukka masaza malala bayinza okuba batusinga naye mu Buweekula mwe muli faamu y'emmwanyi esinga obunene mu Africa gye bayita Kaweri Coffee. Faamu eddirira eri Ethiopia. Omukama wange minisita w'ebyobulimi yagirambula. Abalimi b'emmwanyi John Kayengere ne Brian Matovu beebazizza nnyo Obwakabaka olw'okubaagazisa okulima kyokka ne basaba endokwa z'emmwanyi eziri ku buseere zikendezebweko ku bbeeyi. Ennimiro tulina yiika 26 wano waliwo yiika 15 ez'emmwanyi ate bw'obuuka oluguudo olwo tulinayo yiika 5 naye kati twagezezaako okugaziwa era twaguza ettaka mu kasente akaddako yiika ziri 5 tuli mu kusimba emmwanyi ezisobola okugumira obulwadde. Oweekitiibwa bw'oba ozzeeyo Kabaka waffe omulungi omutulabira omugambe tumwebaza nnyo byonna era Obuganda tubukwasizza maanyi eno. Tusaba atwongere emmwanyi abavubuka baagala emmwanyi ennaku zino zaalinnya za sinyisi 1500. Bannamateeka ab'enjawulo beekubidde enduulu mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala kkooti eyise ekiragiro ekisazaamu ensimbi zonna ez'akakalu kkooti ze zitera okuwooza ku bantu abaagala okuyimbula akakalu ka kkooti. Bannamateeka nga bakulembeddwamu Amos Kuku okuva mu Ssettimba and Company Advocates n'abantu ba bulijjo nga bakulembeddwamu abaali batulugunyiziddwa mu mbeera ey'okusasula akakalu ka kkooti okuli Kasule Ezekiel ne Kajubi Frank Barnabas bategeezezza nti eky'okubajjangako ensimbi ez'akakalu ka kkooti kimenya ssemateeka w'eggwanga lino kubanga kirinnyirira eddembe ly'obuntu n'okwongera omujjuzo mu makomera. bwe batyo bagala kooti rangirire nti ennyingo ey'ensanvu mu 8 katundu bba mu tteeka erikwata ku balamuzi ba kooti
ku tteeka erikwata ku kooti ezisookerwako Magistrates Court eriwo obuyinza abalamuzi mu kooti ezo okusabanga ensimbi ez'akakalu eri abaagala okuyimbula akakalu ka kooti nti ennyingo eyo ekontana n'ennyingo eya 21 mu ssemateeka w'eggwanga era n'ennyingo eya 28 n'eya16 mu ssemateeka w'eggwanga lino eziwa abantu omwagaanya okuwulirwa n'okufuna obwenkanya mu kooti nga tebasosoddwa kekibeere ku byenfuna byabwe. Munnamateeka Kuuku ategeezezza nti abantu bangi batuukiriza obukwakulizo bwonna obwetaagibwa mu kooti kyokka bwe gutuuka ku kusasula akakalu ka kooti bangi batulugunyizibwa era nga kooti zimala gabagerekera nsimbi ez'akakalu nga teesoose kunoonyereza obanga ddala balina obusobozi okusasula ensimbi ezo. Bannamateeka bano kati bategeezezza nti baagala kooti egirewo ddala ensimbi ez'akakalu akasasulwa abantu nga bakyateeberezebwa okuzza emisango omuntu kimwetaagise nga bwetaagisa kuleeta abantu abagenda okumuyimirira mu kooti naye ebyensimbi z'akakalu biveewo. Emirundi mingi abantu aba bavunaanibwa emisango egitali gyangassi bwe bagenda mu kooti okusaba beeyimirirwe bawoze nga bava bweru kooti bw'emala bagamba nti ebawadde okweyimirirwa okwo ng'emaze okukakasa tebajja kudduka balina ababeeyimirira balina we babeera si bantu ba bulabe eri eggwanga oba eri omuntu oyo akomplaininga ate emaliza ne bagamba okufuluma basasuleyo ssente eziraga mbu nno tebagenda kudduka naye nga ffe tugamba ekintu ekyo kimenya mateeka akawaayiro namba 21 kuba kinyigiriza abo abatalina ssente okusinga abo abalina ssente alina ssente asasula busasuzi naye atayina yabeera talina ssente za kusasula addayo ku remand paka lwalifuna ssente ze ekintu ekyo kya bulabe kuba abantu bangi nnyo batunda ebintu byabwe kusobola okwenunula okuva mu makomera. Mu musango guno gwe bawaabidde ssaabawolereza wa gavumenti abantu bano baagala kooti etaputa ssemateeka eragire nti abasibe bonna abakyali ku alimanda nga bali mu okusasula ensimbi z'akakalu ka kooti bayimbulwe bunnambiro ne gavumenti eriirire abantu abo olw'obuvune n'okunyigirizibwa ku bayiseemu. Nze omu ku abo abasinga okukosebwa ennyo mu mbeera y'okuba gye tuyita okunyigirizibwa ennyo nga nayisibwa mu mbeera eteri nnungi nengezaako nengenda mukomera nengezaako okusaba beyiro ne bagimpa mwaka 2 ngenda okugezaako okufuna akasente nga sirina mbeera yonna gye nsobola kunoonyamu ssente okunoonya ssente okugenda okukakana nga ntunze ebintu byange ettaka lyange emmotoka deni ne poloti ezisinga zatundibwa okulabika nga nfuna beyiro naye ngenda okufuna beyiro nga ndi mu 2 mwe nagifunira nenfuluma 222 mwezi gw'okutaano ebbanga eryo ddene nnyo ekintu ekyo kinyigiriza nnyo omuntu wa wansi. Ono era ategeezezza nti ng'ogyeko okutunda ebintu byabwe okusasula ensimbi ez'akakalu ka kooti emisango gyabwe bwe gisonjolwa ate okuddayo kunoona ensimbi zaabwe ng'etteeka bwe ligamba batambula n'obwoya ne bubaggwa ku ntumbwe. Mu mbeera eno alipoota ey'essiga eddamuzi yafulumizibwa mu mwaka 2021 yalaga nti essiga eddamuzi litubidde n'ensimbi esukka mu buwumbi 26 ezaggyibwa ku bantu ng'akakalu ka kooti nga baagala okweyimirirwa wabula nga abantu abo bakyalemeddwa okuzinunulayo okuzeddiza. Gavumenti emaliridde okugatta ebitongole byayo ebikola emirimu egifaanagana n'ekigendererwa ekyokukendeeza ku nsimbi z'ebisaasaanyizaako. Mu mbeera eno gavumenti ng'eyita minisitule ez'enjawulo ebaza amabago g'amateeka agagenda okwanjulwa mu paalamenti olwaleero okutuukiriza enteekateeka y'okugatta ebitongole n'okuggyawo ebitakyetaagisa. Okusinziira ku lukalala oluliko ebiteeso paalamenti lw'egenda okugoberera mu lutuula lwa leero gavumenti eteeseteese okwanjula ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga wabeewo ebitongole ebyegatta naddala ebyo ebitatondebwawo mu ssemateeka w'eggwanga lino era ennongoosereza zino zakwanjulwa minisita w'abakozi ba gavumenti. Minisitule y'ebyenjigiriza yeegenda kwanjula ennongoosereza mu mateeka okuli eryassaawo enkola ya gavumenti ey'okuweereranga abayizi mu yunivasite eya the Higher Education Students Financing Act 2014 nga lino lyeryasaawo ekitongole ekiwola ensimbi abayizi abagenda ku yunivasite. Minisitule y'ebyenjigiriza era egenda kwanjula ennongoosereza mu tteeka erya National Curriculum Development Center n'ennongoosereza endala mu tteeka erya National Library Act ery'omwaka 2003. Minisitule y'ebyobusuubuzi egenda kwanjula ennongoosereza mu tteeka erya Warehouse Receipt System 2006, etteeka erya Free Zones 2014 wamu n'etteeka erya Uganda Export Promotions Act n'ebirala.
Ministry y'ebyensimbi egenda kwanjula ennongosereza mu tteeka erya Departed Asians Act wamu ne National Fiscal Planning Act 2010, National Population Council Act 2014, National Planning Authority Act n'amateeka amalala. Songa yo Ministry y'ebyobulimi n'obulunzi egenda kwanjula ennongosereza mu mateeka okuli Dairy Industry Act, National Coffee Act 2021 na Agricultural Chemical Control Act 2007 n'etteeka lya National Agricultural Advisory Services Act ery'omwaka 2021. Ministry y'ebyentambula n'enguudo egenda kwanjula ennongosereza mu tteeka erya Uganda National Resource Authority 2006 n'etteeka lya Uganda Road Fund Act 2008. Baminisita abatwala ministry ezo n'ebitongole ebyo gye bigwa be bagenda okwanjula ennongosereza ezo waggulu n'endala eri palamenti nga bagenderera okuzzaayo ebitongole ebyo wansi wa ministry buli kimu gye kigwa. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party kiwanjagidde gavumenti ya Uganda ekola ekisoboka mu bwangu ddala okutaasa emirimu gy'abannansi kubanga gisenseddwa abagwira abeeyita abasigansimbi. Bannaddipi bagamba nti ekibuga Kampala kaakano kimamiddwa abagwira abakola emirimu egifaananira ddala egy'abannansi era egyandikoleddwa bannansi nga kino kiyinza n'okwongera obumenyi bw'amateeka nga buva ku bwavu obuluma bannansi. DP egenza okukangula ku ddoboozi nga n'abasuubuzi mu Kampala bakangula dda ku maloboozi ku nsonga eyo ey'abagwira abafuusa abatembeeyi mu kibuga. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya DP mu kibuga Kampala, omwogezi w'ekibiina kino Ismail Kirya agambye nti bannansi mu kiseera kino naddala abasuubuzi basobeddwa olw'emirimu gyabwe egyandikoleddwa abantu bannayuganda kaakano nga gikolebwa bagwira. Tulina ensonga ey'okutyoboola eddembe ly'okukolera mu Uganda ng'abagwira era tulina amateeka mangi agakkiriza abagwira okujja okukolera wano eno nga malambike nga etteeka lya Investment Code Act 2019 ne Immigration Act ezisobola okulambikira ddala bamusaayi mweru oba abagwira okujja okukolera wano eno e Uganda. Nti oyo yenna ava ebweru w'eggwanga Uganda najja wano nga zze kusobola kufulumya kintu kyonna nti era ayina kubeera ku ekyo kyokka wabula teyeetaba mu kintu ekirala. Tuli kubasanga nga balikola omulimu gwe gumu bannansi gwe baalisaanye okukola. Kiri alabudde gavumenti ekomye okutiitibya ng'abagwira kubanga kino kyandifuula bannansi emmomboze mu nsi yaabwe. Tuli kusaba gavumenti eyongere okwatagana n'abasuubuzi ba wano ebayambeko kubanga tukimanyi bulungi nti abasuubuzi ba wano basasula license basobole okusaplayinga nga bagenda mu kampani basaplayinge, bagenda mu kampani babeere baholoseera ne bareteira. Naye ogenda okulaba nti bainvesita bano ate bwe bamala okufulumya ebintu bino ate babitwala mu bantu, for example ne basobola okubuuka basapulaya ne baholoseera. Abatuuze ku kyalo Kanaaba mu luka gw'endejje e Makindye Ssaabagabo bawanjagidde kampuni y'amasannyalaze eya Umeme okubataasa ku kibululu kye bamazemu ebbanga okuva transformer y'omu kitundu lwe yafa. Abatuuze bategeezezza nti bamaze ebbanga nga batawaanyizibwa olw'okuvaako okw'amasannyalaze mu kitundu ekyo era oluvannyuma lw'okwekubira enduulu mu Umeme tebaayambibwa kaakano basazeewo beekalakaase nga olunaku lw'eggulu okwekalakasa okwategekeddwa poliisi yakulinnyeemu eggere era omukka ogubalagala ne gulamula. Abatuuze ku kyalo Kanaaba nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Kakooza Daniel bategeeza nti emirimu gyabwe gisanyaladde naddala abakozesa amasannyalaze. Ng'okwekalakaasa kuva ku masannyalaze transforma eri mu bbanga ddene buli we gaddako gaabika mata g'abantu butunda biki nkoko ne bivunda ne bayiwa buyiyi ne tulipootinga ku woofiisi zonna ne batulagaanya okujja okitereeza ne bajja ne bakitereeza ne kigaana ne bakitereeza ne kigaana ne batulagaanya nti kati wekituuse kirabika kyagala transforma ndala oba kwongeramu ndala kuzaawula. Kansala Walakira Faizo amanyiddwa nga Faizo kameramaani akiikirira ekitundu kino ku lukiiko lwa Makindye municipality ku lukiiko lwa Makindye Ssaabagabo agambye nti basattira olw'emiti gy'amasannyalaze egifuuse yegeyege. Twagiraajanidde ku bintu bingi, twaleeta okulabirako, twasala enguudo wano mu Makindye Ssaabagabo ne tuzoopeninga okuzigaziya okuzijja ku levo kwe zibadde. Twesanga ng'emiti gy'amasannyalaze egisinga obungi kati giri mu myala n'emirala giri mu makubo wakati, naye twasaba Umeme ejja ekyusa emiti egyo egizze ku sayizi y'oluguudo entuufu.
CBS betuukiridde omwogezi w'ekitongole ekya Umeme Peter Kawuju ategeeza nti ensonga y'abatuuze bano bagimanyi bulungi era bakola ekisoboka okutereeza transformer.